kinasooka kola survey kinasooka okukola abantu bonna kubateeka ku map survey etwala obudde olina okuteeka ku map ne ba mappinga buli wantu watalina ki masanyalazi ne bagamba kati honorable tugenda kuwako bino ebyalo bino ebirala tujja bikola mu kisanja kikola ki ekiddako so but obuzibu njagala abantu bategeere the genesis obuzibu buno bwe bwava obuzibu buno bwava ku ekisanja ekikola ki ekiwedde nagenda okutuuka mu system nga tewaliwo n'ekyalo n'ekimu ekiri ku list ya Ministry of Energy egenda okufuna ki amasanyalazi so ne mpulira obunyike ku mutima oli bwavaayo n'agamba twagala amasanyalazi wano ugaleete ate naye nga mukulembeze nga asobola okukola ki ogaleeta so ensonga eyo njagala abantu bakakane anti goinako kooti ya minister basuubira nti ojasamba striking point. You cannot do everything even if you're a minister. You cannot do everything. Tosobola gamba nti amazzi njagaleeta buli kyalo amasanyalazi njagaleeta buli kyalo no nsuubira n'abakulembeze abatusinga ku ebitiibwa tebanaba bituusa mu bitundu byabwe tukolako kye tukola ki so process by process ate ensonga y'amasanyalazi omuntu aleka ogibanja minisita yeka waliwo n'ababaka abalala abali mu parliament olwokuba nze saagenda sinze ali Buikwe nzekka Buikwe erina ababaka abasukka mu babiri kituufu so omuntu agenda n'akuteekako ekintu agamba goyino kireeta bw'oba tokirese tewali kino kaalo ate nga waliwo n'abakulembeze abaki abetukiika nabo kuki ku palamenti y'eggwanga so nsuubira ensonga eyo bwe mba nkutte wano n'oli omukulembeze akwate awalala ekintu kikole ki kitambule obulungi so ensonga y'amasanyalazi njagala okwongera okubakaatiriza nti si buli kyalo kyonna ekiri mu Buikwe kijja kufuna amasanyalazi kyokka ebyalo ebimu bigenda kufuna mu kisanja kino. Okay. Yes. Kale wowulira nga kino kimaze okuyitawo tudda ku kye bayita land question mu Buikwe twabala lodi baabwe olw'ensonga badde baagala okulaba landi lodi baabwe bebaani nga babekweka so nasazeewo okuleeta balandi lodi ne mbayimiriza mu maaso ne babategeera ate abantu ne basalawo bagenda kusasula ki obusuulu so tugenze nga tuteekawo enkolagana eyo okuyamba ku bantu okulaba nti abantu bafuna obwenkanya so ebitundu byentambuddemu bifunye obwenkanya. Bugoba tuli mu process ya kusazamu ebyapa twagenda ne tusazamu ebyapa kyokka ku system ne bigaana nga bikyali ku system kyokka birabika bakoze ki babisazaamu kyokka bw'otuuka ku system bw'oteeka ng'obisangako omwana wa system teyabijjaayo kati obuzibu obuliwo nti omusango bagutwala mu kooti bwe twawa directive ne tusazamu ebyapa bo ne basalawo ogenda mu kooti but tugenda kubeera wamu nabo okulaba nti bafuna obwenkanya ate bawangula omusango na mwezi kasoze na mwezi twawangudde omusango abantu bafunye obwenkanya nabagamba njatambula wamu nammwe ate mwafunye obwenkanya nsuubira kati na mwezi tewaliyo buzibu essaawa zino zetwogereramu so ensonga y'ettaka njiriko nnyo ate okulaba nti abantu baffe bafunye obwenkanya waliwo ekyalo ekinyala ekyalo ky'ekinyala ekyalo ekyo kirimu obuzibu bw'ettaka but tuli kugezaako okusazaamu ebyapa by'ekinyala so abantu b'ekinyala mubeere bagumu ensonga eyo ngenda kusazaamu ebyapa tuyina ensonga esaidi z'ensonga saidi z'essibukunja ensonga waliwo abali bakozesa NFA land nga batema emiti nga abantu babakuba embooko twataddeyo amagye essaawa zino abantu b'ensonga batudde entende tewali asala emiti tewali abatulugunya so ensonga ya NFA land tukubira omulanga abantu bonna abali mu bibira nga basala emiti mbasaba abantu abampuliriza tuveeyo tulwanyise obutonde bw'ensi okwonoona okusala emiti mabira mugiraba etandise okuggwaawo bw'ogenda ensonga NFA land badde bagirwanyisa kyokka twafunye komanda omupya owa NFA encroach commander ensonga agenda zikwasaganya
okwata abantu bonna abali mu kutema emiti. Twafunye ne ba culprits twabafunye tubayina n'amanya gaabo abatema emiti twafunye inside information. Abantu bonna abali mu miti nga batema emiti ba likes of Gordon Bani essaawa yonna your time is numbered. Essaawa yonna bajja kubanga babakwata mulekere bye mukola. Ensonga y'ebusaana enanso ensonga eyo eri mu kooti. Omulamuzi ajja ku ground essaawa yonna tujja kubeera wamu nammwe n'omulamuzi okulaba nti abantu b'ennanso bafuna obwenkanya ku nsonga y'ettaka. Okay. Justice Catherine Bamugemere yaliko ebiyukwawo. Waliyo block kye bayita 293 ogimanyiko. Enjeru sijimanyiko. Waliyo nsubira n'ebitaano 93 nga waliwo issues era abadde wakyaliwo okwesindika. Blocks ezo sizimanyi. Okay, so pick interest gray areas ezo nazo ku byettaka nsubira ojja ku block 293 njeru ne bitaano 93 wabaddewo some issues kale. Tukaja maiso ni program endabirwamu nkaini minister Diana Mutasingwa ku nsonga ed'endawulo. Mukago ikiriza ensonga itake nebeiremu ebiwerera kwirala naye obusente bumuwereza tebumala. District enene nga Buikwe ne mujiwa ka bilioni akamu tekasobola kukola makubo nga gwo mubaka w'abantu kuba makubo gona nawo gakozesa. Kiki kyoso ekyenkize nnyo kyoyambyeko mu Buikwe okulaba nti abantu basobola otambuza ebyamaguzi, abantu batambula bafuna obuweereza ng'obujjanjabi nga bayita mu makubo amalungi because billion temala amakubo mangi. Webale nnyo abatuuliza mwenna mwebale kutuninga in. Ensonga y'enguudo tebaatuwa billion emu yokka. Buikwe district twafuna bilioni 3. Buikwe? Yes, district nefuna bilioni emu. Njeru municipality nefuna bilioni emu. Lugazi municipality nefuna bilioni emu. So municipality was treating nga districts? Nga districts. Okay. Kati municipalities zifuna kawumbi kamu. But zine sente bazi dividing according to quota. Tuina quotas nya mu financial year. So no sanga nti esente zino bazi dividinga ne basindika tezijja lumu naye umwaka gugwerako ebera billion so enguudo tufunye obuzibu especially mu Njeru municipality we banzaala nti billion eyo ogenda okusanga nga oluusi tuina oluguudo lw'ennaava bridge yaggwamu bwe yamala okuggwamu newashingawe oluguudo kati awantu awo twagala miliyoni 4 municipality bwengamba bagala miliyoni meka 4 okukola gye bayita arc bridge okulaba nga bazaawo awantu awo wonna oluguudo lukole ki luddewo kati bw'olaba miliyoni 4 gye buze boogerako nozidividinga ku biliyoni emu gye baleeta osanga nti waliwo enguudo ezitagenda kukola ki kolebwa. So obuzibu obwo bwe twafuna mu Njeru municipality. So bwe nalaba obuzibu obwo nze nensalawo ng'omuntu ng'omubaka ne ngamba nti kanfune grade. Njagala ojjukira nti district yaffe y'e Buikwe erina grade emu ekola enguudo zonna because government yagamba nti eyagala buli district efune grade. Bwe tuva ku district tudde ku bibuga I think ebibuga kati byafuna grade bwe mpulira bwe tuva ku bibuga tudde ku municipalities kati fete tuina kibuga ng'ekyejjinja wano fe tuina municipalities ne district kitegeeza grade emu gye tukola ki gye tukozesa gye tulwanyisa nga walaba akatambi nga omukulu akimye grade ye chairman batwala ejjinja district najja n'atusanga eri nga tukozesa grade n'abajjamu abantu n'abakubakuba n'atwala ki kituufu mwankwasa ennaku naye asina kyakola ne grade ne bakola ki bagitwala. So kati
oba wakateekamu amafuta mu grade ye district ekyuma ne kyononeka neetuula emyezi 2 oba wakateekamu ne bagamba nti grade ogituute kyokka emipiira n'ogikyusa oba wakagikyusa nga bagamba grade agireete n'osanga nga obwetaavu bungi district yaffe nnene but grade gye tukozesa bulldozer emu grade emu etasobola kukola buli wantu so natula wansi ne General Katumba Wamala nze ng'omuntu ne mugamba nyina amakolero mangi ate gana amakolero gatwala ebyamaguzi tukoze tutyo tuyamba nagamba nja kuwa grader nja kuwa bulldozer njikuwe emyezi 6 mu district yo kati yatuuka omwezi oguwedde netusoka omwezi oguwedde nga guggwako kati twatandise enguudo nenfuna abayambi abankwatiddeko emikwano gyange waliwo omwami gwe bayita Abubeka yali mu kukola oluguudo lw'Ekafunta Buwampa olugenda mu Industrial Park bamuzaale waffe Kiryowa wano we banzaala yagenda okukola oluguudo lw'Erugazi Kiyindi Nyenga nga ligenda Buikwe ku district olugalo tugenda teekawo tamaka government president yamuwa contract okukola oluguudo yasalamu n'agamba nti amafuta gonna njagga kuwa so yasoka nampa amafuta ga $5,000,000 nga mafuta si sente nga mafuta netufuna ebidramu etugende mukono netufuna amafuta kwa offices ziri mukono netugaleeta ewaka katuteekamu nga bwetukola ki bwetukola enguudo esaawa zino nkoze enguudo 4 kilometers nkoze enamabu Buwampa that is 4.5 kilometers nenkola Gomati oluguudo lwe Gomati 3.5 kilometers Nyenga Buwagajo 5 kilometers so ezengudo zenkozeeko nga ekisigadde kuteekako malamu okulaba nti oluguudo lulastinga n'okuteekako malamu n'enguudo eziri enamwezi Kyabagu Mbiko tugenda zikola ate tugenda kola n'emifireje olwokuba Abubeka yatuwaddeyo culverts ezisuuka mu 10 okulaba nti culverts ezo tuziteekamu ebigome ebyo tubiteeka awali amazzi agonoona ki enguudo twafunye ne seminti okuba tulina factory ya seminti bali kugizimba baagala kumpayo obusawo 2 awo wetukola bayita networking tulabe nga tusiba amayinja ga hardcore ne tuteekamu culverts nga tukola oluguudo twagala okukola oluguudo olwange ng'olulabirako ddala ng'omanya minisita yakoze oluguudo luno so kati navaayo okubayambako nja kulaba nti grade netambula district yonna ekola emyala etekamu hardcore etekamu culverts okulaba nti oluguudo tulukola ne lubeerawo waakiri emyezi 6 myezi 7 myezi 8 sikola gadibe ngalye so oyina okukola grade bagirwanira oba wakakolako ng'oyisamu buyisi olwokuba grade bakola ki bagitwala kati essaawa zino mu district nina grade meka 2 ne bulldozers so tuli kulaba nti enguudo ezirimu amayinja tulabe nga amayinja gwe tugakubakuba so mu bbanga eritali wala abantu b'Enjeru division abenamwezi abe Kyabagu Wampala zone enguudo ezo zonna tugenda zikola so mbasaba nti nange navaayo ng'omuntu okwatirako municipality olw'ensonga at the end of the day bw'oba otambula agamba minisita laba enguudo ate nga nze ng'omuntu omulimu gwange sikola nguudo but navaayo kubakwatirako okulaba kiki kye tukoze okulaba nti enguudo zino omanyi osobola okukola ebintu bingi but enguudo wazirabika obubi ofaana nga takoze eki nga takoze olwokuba ojja kuyita ku luguudo abantu obaletedde amazzi obaletedde amasanyalazi bagambe ate oluguudo nga lubi osange bisaanikira ebyo byonna byokoze eki byokoze so nasazeemu ngenda kukola oluguudo ngenda kukola olwa Namwezi Ntinda olwa Sulaimani Kawoya Namwezi Road 4.7 kilometers erya Namwezi eryentinda Nachibizi 2.7 kilometers then waliwo Kasambya na Miryango 4.7 kilometers Malindi Kikuba Mutwe 2 kilometers Buloba 3.8 kilometers so enguudo ezo zengeno tandika nazo okulaba nga zezirye obubi ennyo nga twongerako
enguudo endala okulaba nti municipality yaffe efuna enguudo ezirabikako obulungi because municipality yeine municipality y'Enjeru yesinga okubeera n'enguudo embi bw'ogenda e Lugazi olaba waaka oluguudo enguudo oziraba ate project eyo naye twagireese eya Usmaid Kweri Enjeru etandika 2026 so abantu b'Enjeru bagenda kufuna enkyukakyuka mu kibuga kyabwe katamaka bagenda kalabako bagenda teekako tamaka bagenda kola town roads ez'omunda bagenda kuteekako amatala ku luguudo nga boolaba e Lugazi so abantu b'Enjeru bankizo nnyo nti omubaka atanaba na kukola kisanja emyaka 5 ali kubalobingira kitegeeza nkoze ebintu ebisingako n'aba ababadde mu parliament emyaka n'emyaka olw'ensonga n'akatale kaabwe tugenda kuzimba katale nga k'ejjinja olw'ensonga katale twali tulina katale k'Ennairo nga waliwo abantu abaali batutte ekyapa nga bakyeddiza nga bagamba gavumenti baweeyo miliyoni 5 ne tugamba no ne tusitula Nabbanja ne tumuleta ku katale Nabbanja n'agamba nti ebyapa agenda kola ki agenda kubisazaamu ate yabisazaamu